Assalamu alaikum buli mulungi atulaba amani ndoboozi nze Ibra K Mukasa era nga ndi wasanyu okutegeeza nti olunaku lwaleero tukoledde mu studio tuli mu Can Records wetugenda okuba nga tusinziira olwonno tubune ensi yonna. Olunaku lwaleero I'm so humbled to tell you nti tugenda kuba tunyumyamu n'omwami nga munna-Uganda at the same time mu South Africa naye nga munna-Uganda. Tugenda kwa tutunulire ebintu bingi nnyo South Africa at large, tutunulire Uganda, tutunulire entertainment, tutunulire politics, because bino byonna bibadde mutunulire n'obusiraamu South Africa. Awo nno wenkugambira nti ali eyo yonna gy'oli nyweza bunyweza datawo, nyweze bunyweza simu yo ba computer kwotulabira olwo nno emboozi eno egwa makerenda. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Obulamu gamba kitata? Alhamdulillah. Je baleko. Amina tata. Njagala osooke obuuze ku mulungi atulaba. Omanyi Omuganda agamba nti lubaale w'omulamu tasamirirwa. Era wendi. Alhamdulillah. Awo obabuulira amannya go obabuuze n'obbabuuza. Kati ogw'okusoya kajwejjejweji w'ebibuuzo gudde gyendi. Ogugwo gubeere gwakwanukula bwanukuzi. Amina. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya yenze Ali Semambo Kalanda Lugo Alima Tata Hindu. Tata Hindu. Alhamdulillah, yeah. Hindu 11. Hindu 11. Okay. Abasinga bakuyita Ali Mawale. Tutunulire nnyo erinnya lya Mawale lino. Livaawa. Mu byenkola. Siri nnyo omuntu mwangu. Yeah, so say kati Mawale. Yaba ndi kumpale nnene. Abantu bakiwulira ayinza okuwooza nti mpale nnene no naye omuntu nti siri nnyo omuntu anyigirwa mu ttooke ddala most of the time ntia ku kintu ekitaba makulu so manyi abantu abamu baagala nnyo okukkiriza ekintu n'ekibanga kibi bekkiriranya because mukwano gwe yakimugambye naye nze oba oli mukwano gwange oba toli kasoba ng'oli ku mazima then I bear with you naye obanga oleeta kitali kyakumulamwa ani akutuuma erinnya lya Mawale? Bannange erinnya lya Mawale eryo liva wala tugenda banayo ku ssomero so ne kaba tuli South Africa eyo munaera katuna nenge gyaleetamu ebintu era wakyali wanasoma naye nasanga nagaba oyo nno Mawale temujja musobola so etandikira awo. Okay. So njala tutunulire olunaku lwaleero briefly Alima Kalanda Lugo Semambo yaani? Alima Kalanda Lugo Alima Wale ndi mutaano wa Idrisa Kakembo nzaalibwa Kasubi wano ku Masiro. That is good. Wenkulidde taata wange yali Idrisa Kakembo Kalanda Lugo. That is good. So wenkulidde life yange yonna paka genda South Africa. Okay. Era ndi musajja mufumbo nnyo abaana bange babiri. Kyanjawulo nnyo bagamba omusajja omuganda tabalirwa baana. I'm proud of that. Era bwe nabeera nfunye abaana nabeera nja. Lwaki abantu bakweka nnyo ekintu ekyo ne bakiteeka mu lugero nti omusajja omuganda tabalirwa baana? Balina agenda zaabwe ng'abasajja naye kati nze ebigenda byali byana ebyange birala so nze mbeera proud kibi nnyo okubeera nombuuza abaana bange ati ne sitaboogera banga Allah atugamba wenyumirize mu kyenkuwadde ate buli mwana eba riziki so banga agamba nti Allah tomu appreciate nga ku kyakuwa. Okay. Wagenda mwaka ki South Africa? Agenda 26. Before going to South Africa wali okola ki wano? Nze okuvugana South Africa nava ku ssomero. The situation yaliwo nga taata nga afudde manyi kati ffe nti twali ewaka nga taata waffe yali wakabi so school fees nga gira muttayimu na biki so ngenda okulaba nga balanze tusomanga tutandawo kusasula school fees so nagendayo olw'embeera yaliwo n'abantu environment tubeeramu ku kyalo manyi kusanga omuntu n'akusaasira bambi mwana amugoba kyongera okumenya omutima nengamba no lemitwena wagendera mu kyakumeka wali osoma kibiina Obaka senior 4 no kitano ogenda ojawa because tunulira ensingazi tuina Europe tuina Asia tuina America tuina Middle East as well as Africa naye mostly buli alowooza ku Africa tunulira nnyo South Africa olw'enkulaakulana of all ebitundu byonna byembaze why South Africa?
lwaki ekyakugira mu birowoozo okugamba nti gyemba ngenda? No, waliyo omusajja bamuyita muzeeyi wange David Wango kati twabeeranga ku munaku waliwo sister we bamuyita Magi Wango kati nga tubeeranga abaana abavubuka okutunywa katunda amazzi gali agakavera gwe twaganywako alhamdulillah ag'ekikumi naganywako ensambya mu barakisi awo twakulira inshallah. So kati nayiga mangu emmotoka bange waka alhamdulillah. So nga bwebabanga aze abayagala omuntu amuvuga so nga nze muvuga so musajja oyo naaba yali ayagala kuzimba nyumba ya maama we nampa obwesigwa just mutrust awo y'okumuvuga biki so bwe namala okubanga nze nkwasaganya ebintu ng'oli misitiri foreman kati naŋŋamba mwana gwe bayinza okukkiriza mugende South Africa ne mugamba nze ndiredde wadde bali tebakkiriza gwawuliredde nze ndiredde naŋŋamba nina okwogerako n'omuntu okwanga waga nti omwana gwe ntwala in case of something muntu tannaba kubanga ayogereko ne caretaker so nemba omukulu wange Mutabazi nemutwala n'ayogera naye namuwa olukusa. Njala tutunuulire that very moment akatabo wali okayina already passport wali ogirina? Yennyini yagifuna. Yakufuna passport? Bwana yesimaina passport nze kati ya passport talanga njagaza. So tutunuulire that moment omukulu oyo muzeeyi agamba nkutwala. What came into your mind nti flight yancha? Yo flight yali ya sawa meka? Twagenda kuya sawa 10 ez'ekiro. 10 ez'ekiro nga bukya? Ya Kenya Airways. So between esawa 12 nga bulaba paka esawa 7:08 nga mugenda ku kisaawe Entebbe wali oli otya? Ogenze kumbi ngambe wiiche yonna oli kuzazi sembayo owai kakatabo bwe kava ku immigration n'okalabako wawulira otya? Anti ate obuzibu nafuna bakampa wano nga twaliwo wano akalinzi wa visa kasaka feeling na kafiringa kakuita mbuyisi munga wendi ne bajimpa nda bakafananya n'embere kusedanga ate wabweru wawo wa visa akulinze nene enagenda nga passport yake wa dokusula ke waka wale mali mbayo nabagamba bankubide esimu ekoze eki passport efulumye ni bagamba eranjireta nadde yatenga sijina naye ng'ogirabyeko? Njirabyeko nze nganze naye njirabyeko ne Katonda wange neri banda bangamba bansongamu mimwa alimba tajiri nefuna visa jana namba agenda ku nja kugamba ekiddako bandi awo yanzinga kusinzi namba nangamba genda kechu Kenya Airways bakwe tikiti yo nengaba nange nenga nemato okutya genda gabana di twali omuntu waffe yedde South Africa bayen zali atandika so Allah nasasira nyabucha kwa abantu gamba check-in elitandika sawa 9 sawa 9 awezito neze mwana kitu naye nga wowulira otya wonna awo omanye okubeeranga ekintu kintu kikkiriza kituufu oba tuyingize mu nnyonyi munda ogituddemu esituka obuzungu bweyogeza oluzungu obuzibu bwaliwo ennyonyi batugambanga kwesiba enkoba tebulimanya biti kati gwe kikugira mu bwongo obwo abayisiba batya ennyonyi wali omanyirwa takisi luno luyita bweruyogera kwesiba tebatugambanga nti tewakwenyenya nabo mwefanoganda era ennyonyi ngeri mu bbanga eyo kati nabeeramu ntya tulina ekifanyi omala okusituka otambula mu nnyonyi ogenda mu bathroom okyusa seats agala okwebaka omenya omuto wali business class bakuwa okitegeera so nigo bato kimanyi so nigo tugali munda ogamba ebintu byagwira bikyuka so genda okulaba nga ntuuse Kenya ngendo ka Kenya tuconnecting South Africa ninga wona nga n'ebyokulya olya naye just wagamba ati kati ntuuka ntya ku airport ntuukawo ntya kati otuuka ku airport yeri Allah nogamba akakino kakiti ntuuseeko kimala Datunulire wagenda weka omwami wamusangayo Busanzi yanchima ku airport yakushima ku airport bambi yanchima na so, musangayo how was South Africa ngotuse the first week tunule first week in South Africa olunaku nyinyi olusooka kubanga wawo tuwe ku airport ya one ni South Africa kyoleka kiko kibona ekifaananyi kiwaga nti wotuusa alhamdulillah wawulanga na already ogaggawaliddewo oze mu nsi ennungi nogamba alhamdulillah kakiddako Allah nakola ki naleeta bangu otuuke South Africa simanyiza kikunyumya naye that is OR Tambo ya by then boji comparinga yali tinafuka yali wakerinye ddala nga tebanagine minga moyo leader we South Africa kwaliko omuntu yali nya ya kizungu
Okay. So ne bagibulamu ono leader we South Africa. Okay. Njala tutunuulire South Africa obulamu butambudde wasooka kola mulimu ki? No bentuukayo omwami alina driving school. Okay. Definitely ate nali omanyi okuvuga. Kati bagiyitanga Wango driving school whatever. Kati nampaawo kubanga njigizamu abaana. Okay. Kati yali anjagala nnyo bambi. Sajja yanjagala nakati era akyanjagala nsuubira ku mutima gwe. That's good. So yanjagala nnyo waka nantrustinga nze ntereka ntereka sente nze kwaki kanga ndi mwana waka. So nembeera mu ssomero nabyo nembeerawo. Then abaawo kyali wange mutajja gwe yafa Allah nsaba musaasire byamusobako. Nansanga nangamba ali tugende kwa KwaZulu-Natal. That is ya KwaZulu-Natal. Nangamba omanye bye tubiwuliranga mu nnyimba za KwaZulu-Natal twabiwuliranga mu nnyimba ne tubisoma nako. Kati KwaZulu-Natal bava abazulu omanye abazulu baba bachulu. Zulu ye biggest tribe in South Africa. Ngera wala Abaganda. That is nafu tukyewulira nti Uganda yafe kati bali abazulu era bamusanga kiza Clement nkutumidde nnyo mutabani wa Lubugumu omugenzi. Allah msaze. So nengende eyo omukyali wange Jagwe yali atuna mamotoka aga Japan. Nzanga naye agala manyi South Africa te zimoka za Japan teziwa namba. Imoke ziri used tebaziwa namba South Africa. Ya ojije studyinga Botswana, Swaziland, Mozambique. Okay. Ninga South Africa te wana motoka eri used number nakati yate chukiriza. So bali bo babera ku brand new. Zero mileage. So juga dibo be kolya motoka gabo. Kati bakiza te Japan jua namba beja sura akatali. Waka. Kati ngazitunda mu neighboring countries zao. Kati ngamuyambako ovuga. Baba ideni motoka nga kuva kulandi 10 ngugule motoka. That is mtwalo jalinga 25 eja Uganda. By then. So by then jalinga 35 bali cyali bulungi land. So nantwalera biringa mukolera. Then nenko yo saving inokanga nayo ba zali nyangu za kuweza. Nange nengula yakanga. Nangamba kirungi nnyo bamusajja tena mutana bandi. Ndo kulabanga pesa omulaka wange kusatu ngembutunda wempeza biki then nengamba ati katinze kachite ku next level nzile Pretoria je natuukira ntako kubanga mbujje eno ngate mbutwale ya Pretoria. Era nga by then bayinga tibazikwata ngakati nekati bazikwata nnyo tezikyali mu sente semati kati navata awo nenkivamu nenkizate mu bwa Hindu 11 tena Africa spares ezokola ukawash. So akola Washing Bay. Washing Bay. Okay. Ne restaurant then ne salon zali bili. Okay. Then kati kyagenda nga kikula ngenda nga kikyusa paka mu. So currently oli mu spare. Ndi mu spare. A spare onokola oli mu motoka kikachi. Ni mu Benz Kia ya ne Hyundai. Kitambula kitya? Alhamdulillah. Sichibira kagamba. Ngamba nti kibi. Nawe ati wandi nsanze. Njala tutunulire. Spare ono omumujjawa because fe unlike Kampala abantu ogenda okulira abaana spare bakwakula side mirror mu jam ne bamuleta ne bamuguza abantu wiruka pazikwakulira ko mu jam motoka ze parkinze kubivula abana basumulako obutala ne bejje ne bifuuka nga spare mumufuna mutya nabagene Japan nabo ogereko ne bamuyisa mu container ne bamuleta bana nabo je balimba tumite Ngazo tujja kungamba nti kutumidde nnyo abantu abakola spare bonna balinda ziri ku kkubo. So South Africa munange is a land of opportunity. Omanye eri ensi any business you can start Allah ngakukulembedde kizibu okulema nti omukisa gwayo gweyina nti kati fe spare waffe tumugula mu auction then nebipya baba bikiriza okubanga babingiza South Africa kati ate goya n'ogule mu maka mu auction nga bagitomedde mabega yonna nga yaweddewo kamanga mutuufu nojjako ebuntuntu kati jukira nga ate oyinza ogisala yonna mu maaso ng'ekyali nnamu jukira spare n'oba ku mmotoka oyagalawo kapeesa kaseesandabirwamu it's money. It's money, of course. Oshegera. No we aka drill kana ka wansi. It's money. No we aka wiruka. Ate go bojugula. Ojugula nge yaweddewo. Bajiguza very cheap. Niago mind ogenda kutunda buli ku kintu kyonna ekirimu. Ne bakikapeti kya wansi oboneka kitu. So ogula wano n'otunda wano. N'ogula wano n'otunda wano.
That's good. Yeah, so teri muno kutamba. All right, omulungi atulaba Ibrahim Mukasa gemanya gange tuline Alima Kalanda Lugo is a Ugandan based in South Africa. Tunyumya muko naye wane wali. There is a lot to learn from him. Basajja amaze bange South Africa as well as wane Kampala. Ali into a lot of stuff byogenda kubanga omanya olunaku lwaliro. Tugenda kuba sharing naffe obulamu e South Africa. Tuve ku kye tuyita hearsay. Tube ne tugereesa naye kati bana abali ku ground abasobola okusharinga with us what happens exactly on ground sharing eri mu Uganda gwe atulaba across the world wolokoso jakoma nakugamba internet wekoma wetukoma wetatuuka era ojja kuba tosobola kutufuna because tuli internet driven njala tutunulire bwe tuvaayo eyo edduuka lyo oba workshop ya spare okola ennaku emeka wiki tukole nako mukaga. Nako mukaga. Off yo ya lunako chi Friday Sunday. Nganza omuntu. Off yo ya workshop. Sunday. Sunday off. Yeah, Sunday off. Yeah. Workshop yesangi wawo. Pretoria West ya. Ku Church Street 459. That is good. Okay, njala tutunulire off that gwa mukuba na Uganda abamanyikiddwe nnyo nti obadde mu business yo kujja banna Uganda wano. Abayimba oba banabitono abatwale South Africa nga promote omutegesi w'ebivulu okyali mu business eno business eno nagiwummulamu kugamba in fact sagiwummulamu ba kito omulamu oba osubira okukiddamu so ne completely nakivaamu. Okay, before nga tunatunulira kye ekikujjamu what inspired you okutandika okutegeera ebivulu South Africa? Omanyi nge South Africa bwe natuukayo waliwo era nyinyi omusajja oyo David Wangu kubanga era y'omu ku bantu abasobola okutwala abayimbi South Africa. Yeah, it was his business South Africa. Kugamba omuntu obange wamwe batunda mmwanyi kizibu nnyo ogenda ate otandika okutunda amaliba tosobola era tegira so bantu kyali ewaka ate before you go to South Africa musajja oyo Bobi Wine yeah, because again anga ikamocha nga chali one from the day one njagala nnyo so kati then bengenda South Africa ndabanga batandika banga station amanje yasoke South Africa mbayimbi yasoke yasoka so muzeyo ngija byabikolamu nabinyuma ngati birimu ne sente kakola ebintu bibiri binyuma ate muri ne sente so kinkolera ne kibanga kitambula bulungi nnyo diga kati awo nasi nakola hindu 11 mbyanga cyali mu motoka toina ne yozitundira ne just kuwela ate nayo wake motoka zo 5 nokubira yibulani nayo motoka nayo nguni then otaba yimbi then ofuna mu capital taniko kubanga neyi na tutunulire the biggest name you took to South Africa bayimbi biggest names abimbi bonna mpezi kwesta kolanga kona ye bebe kuru sikolanga kona botatu alako South Africa yes akola kona lwacho buzibu bwava Allah yamanyi nesa akola kona wagezaako ne kirema nyakuba nkulimbi sikikolanga ko sikyegomba oba woyagalira omuntu ayite yayina luyimba munangize banga lyemulabidde abadde n'ennyimba naye wawo ebintu kyoga Allah nga yakikiriza kibeero kyaberawo sikyegombanga ko sikirowoozangako ne namba yesigifunangako of that bebe kulu wale musinkanye mule mwogeramu ng'omuntu wano omuntu akugudde mu papa je baleko tata kye kiri tero musinkana ninga waliwo abantu abala nikati nganze nti twogere bankulimbi. Would you mind tell why don't you take abayimbi ne bakusale South Africa basalira ddala sikitegedde very business etasala muganda. Okay, without mentioning names kivulu ki ekyasembayo ddala okusala kyakusala at what level without mentioning names of artists kyakusala at what level tewajjayo wadde ne capital waliwo kyali kikusaze kuno tajjayo capital kyakusalira ddala kalibone badda batya ate bo balina okudda nazo waliwo omuyimbi gwokola naye ekyovola banti nze nkwanyo n'abayimbi nga bakwano bange kitegeera tine bubukalo azitutte azitwala mu mbeera ennungi era olaba mutuufu yakudde wakati weekend eti yakoze na biki nabono nakugamba kirabye temubadde bantu naye zange nzaagala n'alinnya ne ku mmeeza era ng'olina ozikola ki ozimuwa so n'ozimuwa nakola kinadda so bisala nate bifuna era nga bizinesi zonna otunda ki oba otunda ki olina okulinda lwaki wali wabaddewoko scenario mu bayimbi b'otutte ne wabaayo yemulugunya nti omusasudde taliwo naye nga ati baali babaddewo n'olabanga ebivulu bisaze
nene bakubanja neteri ya manji zera teteri zagamba ntino obwe lazi manji zana gamba mwe omuntu yakulabanga oba ebivulu biwedde omuvuga kati mva ko airport oba show ya sembe ya Cape Town nalayo nagamba otuzayo ne sente zange kati alamu kigamba anampa kuzinga ku bivulu ngije byabaddemu tumusabe chachi sasa bivulu South Africa sinzira ku weather omuyimbi omanyi sometimes ganola omuyimbi nolowooza nti bajja mwagala n'omuzi South Africa ni batamwagala ekyokubiri omuyimbi ddala nga ate bapya manyi South Africa basinga abamu abagendayo bagendayo nga bayimbi abantu balina bakuba bakabi kati omwana ayinza okukuba wano nga wakabi naye tata bakuba wakabi kati gwe n'olaba n'omulaba ku internet bikino ga wano bagenda muyingira wenagamba nejja nti gundi Segera sejo babimba bakadde bo bakolanga nnyo obulamu mu advertising amute South Africa ebivulu bino mulanga mutya on internet ne ku WhatsApp groups teri nti temuchala ku TV temuchala ku radio teri wadde ate before WhatsApp groups zinajja ngoba just na kitabo database zawe nobuliza message omu njagala tutunulire kyechi balemeseza oba kyechi abalemesa oba kyechi balemeseza okupenetrating at radio and TVs in terms of promotion y'ebivulu bino South Africa jukira nti teriyo mu South Africa omuntu akwa kivulu ne muyingira mu South Africa oba bakongo babiki kega nolaba nti ne mu nsengwira kizibu omugwira kati nolaba nti omusudani omusanga alaba agataliiko nfuufu tegera bulungi nnyo twanda jjako nti program simanya yakitegeera so omuntu abeera era mu nsi nga ngwira aba bintu bigwira ku internet program za luzungu kitegeera kati ogakola akalanko oluganda oyita bannayuganda badde okakoze mu luzungu nga mutuufu there are few abagenda okukalaba so nosaba banga tubamanyi mu environment nane tivo sogamba tika nkubire gundi ow'egindi antegereza ab'egindi nkubire gundi antegereza ab'egindi so teriyo nsonga kitugenda ku ma TV yabo genda ku sente yonna nazaabwere tutunule venues abannayuganda mwe bayimbira nga baze South Africa venue esembayo kutwala abantu banje etwala abantu bameka accommodation munaye nebivuyo South Africa kati olenza okukola ekivulu nekibamu abantu 10 ninga tekirimu sente nga bayingiridde meka rands 15 3,300 eja Uganda ne 15 so abantu 10 nga sente ziba zikolaki nga zibeera zimumala okubanga asasudde omuyimbi samuziko abaleze then noyo omuyimbi ajja n'ayita abantu 5 abantu 5 oba okooledde ddala kibalita show bw'oba tofuddeeyo osobola okutumenyera bannya kyagasinga okukola South Africa abayimbi bannayuganda basinga okukola South Africa abo abasinga okukola bonja boogera asooka tutunulira asooka naye nga basala bo buli muntu yenna asobola osala omanyi teributi naye njaga ku bantu gaba omanyi omuntu gw'olanga n'otemesa n'ogamba keetonye kagwake kawukole ki Allah ankulembera otajja kukola ki tajja kusala okitegeera manya kyagasinga okukola South Africa bayimbi ki Bobby Wine good omulala Bobby Wine ye ntemesa sinza kubanga agakonga bagayuirawo bagayirawo Edirisa Musuuza good semu bitasala era bomutegeka omanya ate era ekyo kugamba konti abantu bana abakadde otegera bano tikala mu Manchester South Africa no gamba nti watimu emisa kisemakula ndi Geoffrey Lutaya Ronald Mahinja abantu abo ebera kuki Shuadiro neti ono mwana sibanya difiki pa maika yime uliyimba n'omutika no South Africa ojja kongezako ebigambo ojja kongezako ebigambo bayinza n'okulya ezizo bana banyenyesa so oba bayimbi botwala bo bambi ngo kimanyi nti kubanga abantu aho baba abalabako wano kali ngaye gomba okudde mu mukola ki omulabako so aba ono omuyimbi atajja nga bamwakati badde bamuwulira najja for the first time agamba kati ono yono njagala tunule ali South Africa yonna because yensi esinga obunene mu Africa I guess so nekuddako Nigeria waggulu wali nekuddako Morocco nekuddako ne Libya zezimu kusesinga obunene mu South Africa mu Africa manya njagala tunulire bannayuganda e South Africa basinga kubeera wa Johannesburg mutegekayo ebivulu kati promoter abanga we Johannesburg nga jabeera omwe kyota home advantage baba we Johannesburg ateka Johannesburg nima nabe Pretoria baba jja kujja
kubanga Johannesburg ne Pretoria just kwa abazi bibuga nti kikoma wano naye okuvuga is 30 minutes drive. Okay, njala tutunulire bitundu ki nga ne bwolanga asinga amanyi mu Uganda n'omulema tajja mulaba South Africa nga porokwani wawe bitundu agamba mu bana Uganda batono ate besudde otegeera so nga tojja kukolayo bi kivulu nti Eastern Cape eyo otegeera bane Cape Town nayo la twachulanyisa nnyo kubanga twakolayo ebivulu ba besudde. Okay, nga tuvule njala tutunulire bwe twali tutandika issue y'ebivulu South Africa wabivaamu lwaki wabivaamu? Ekisooka ddala ebivulu ebyo nakera ku makya bamaze South Africa emyaka 12. Okay. Nengamba nti like seriously leero Allah wakera ku makya n'antwala nambuuza omanyi butukize tugane wawe time y'okufa. Of course. Era tugenda kumusinkana yajja kubuuza bawe time agenda okugamba nti kale bwe muntu yewezeeko ajja kubuuza Ibrahim nti Ibrahim nange bamala bana ku nsi nakuwa kino nenkuwa erinnya n'onkuvula serebu nenkukola kino nenkola kino kulinyisiza ennyonyi abaana mbakuwadde na buli kimu wankolerayo ki nida answer tewali azo kwa answering kati tutende ofudde leero olwaleero luno ojjako interview yakolerera seeka Shey Gugwa Lubega, assalamu alaikum. Salamu alaykum. So zejo. Bwana tunulira. Omanyi nabbi yatugamba Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndi ayatulekerawo ababulirizi babiri. Nga omu ayogera omu tayogera. Ayogera ye Qur'an. Atayogera kwe kufa. Bulwozi kayo omuntu wo. Nawe weebuuza nti enkyawe embanze. Bwembanze tumulese mimwanyi then enkyayisimi ali ne weebuuza nti wa Allah otutte ki so yasikiya mu kinengana naye mbutuufu Allah wambuuza nti ali nakujja mu bunaku bwalimu banze nakula tatange yafa kitegeera nakujjukiza Allah akujjuba n'ombaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yamujjukiza yatire nnyo baka tebukyagwa n'atya namuga nakujja eri mbuyinike lwaki nkusuula essaawa zino so nange negamba nti Allah gye yanzija mu bwomulekwa bwange ki nennaku gye nayitamu ankuumye South Africa nina abaana nina omukyala kubanga nebaza Allah nti buli kintu kyonna kye nali ndreaming okufuna nkifunye alhamdulillah ayi ne kyembulayo era okufuna nze atannaba kutoola nniya genda Makka otegeera nti bintu binalinga negomba okufuna nti n'essente za hijja nziina naye enniya etannaba ki kutoola so neŋŋamba nti singa Allah akera ku makya n'antwalira wano ngenda mugamba ki neŋŋamba no kati tulina okukola ti kati tusitula obusiraamu so noote ebyensi nente ebyensi nempita mukwano gwange agisimbwa Allah mwijjana mulamu nemubuulira nemugana naye Allah atuwadde kino na kino nagenda tubuuza nti nze kale ssebo wankolerayo ki nakuwa ssente nenkuwa kino na kino tukakati tukuŋŋaanya abasiraamu tuyina capacity eyo ne database y'abana Uganda mbamanyo bayita mbamanyo bakuŋŋaanya kati tulekerawo bayita nga mbayita mu music kati mbayita eri Allah tugamba nekyo tulina okukola ki tukole ekivulo ekisooka nga kyabusiraamu olwo ekivulo ekisooka nga kyabusiraamu nga kyakuyimbibwamu bayimbi basiraamu nga Sheikh Muzaata yagenda okujja yankijjukira ekitegeera bulungi so tugamba Sheikh Muzaata tumusinkane era nalinnya papasile okuva South Africa ennyonyi nga nze kusinkana no Muzaata kumusaba ajja abeerewo Sheikh Muzaata so nemusaba nemugamba ki ekigenda okukolebwa Allah n'ansaasira n'akikkiriza bulungi era nenzira mu mukwano gwange nemugamba yakikkiriza era ne zi dates ze zino so yakikkiriza ne tuba post twaniko okulangira bwe mbadde nnanga kitegeera so ne date nezituuka nafuna visa najja njagala tutunuulire oyogerwako ng'omu ku baatandika omuzikiti sigumu esatu emizikiti esatu thank you so much in South Africa wafuna kusoomozebwa ki otandika project y'emizikiti kati akyo n'okumanya nti teriyo nabbi gwe bakkiriza gye bamuzaala kituufu ekyo tegeera bulungi nnyo ate era nabbi Allah yatumako mubaka ojja nga amutumira mu bwononefu bamu balungi tabe aba atumayo omuntu ate teriyo kuba mannabi bonna be yatuma the majority bonna abasinga baba mu family njavu sera bene ebikoki ebisinga so okusobola kwenda funa nti tukola ekivulo kye kyasooka oba okuŋŋaanya abana Uganda kyali so successful
utegera so abantu bajja bangi nnyo kati Sheikh bwajja natugamba nti bannaye mukoze kino kirungi kino kyembadde nsula South Africa tulina image embi gye eri abantu basubira image endala buyayi n'ebirala so nekiyalaba so surprised naga ndicho mazo kikola mwebali nnyo ne kacyenjagala mukole kati ate emizikiti jammwe ikaba yindi bayine ejja nina mukole ejjaba nayo nti bobo chama babe bakutuba bagenda kugamba nti ittaqillah bachize mu Luganda nti tia Allah Oshira bungi nnyo nti nawo omuntu adde ngaddala lye Uganda tugamba tusaba Allah tukulembere era bwe yalinnya naddayo within 1 year agenda okudda tumukomyawo jigulayo emizikiti alikoze omuzikiti Pretoria opposite my workshop duka yaliwa niranzi swala zange ajasa kusala basazi kubo nengane ensala so agenda okudda nga tukoze Pretoria ne Randburg mu Johannesburg tumuyitira n'agigulawo then ate bwagigulawo omukwano wamwita dadi ali Cape Town bwe yagiraba nangamba ali please I need your idea jangu Cape Town tulabe tukole ekintu kyekyo ene ninya nengendayo ena gwentu kunganya bana Uganda na mali wiki number abantu bawa idea omuzikiti ne gukolebwa then yache mne omuzala nakomawo then nabanga guddewe emizikiti emeka esatu era yejija kakati okusomoza kusinga okufuna ennyo kidali kyandegambamu ndi Ibra lusaba yairo bakira kumacha na okola ekintu mu makwano bo ate abakuli within ate bayinza okufuna mu nga babiri akukiriza mu 10 nati bali abajobuzi ate bakukiriza yenjogera ennaku zino nti ba mafia bakuba project bagikubye bajirimba jimanyi kati bakubali bakubeno so mukulu tone senabulya okutumiddeko nnyo kucha project ya mafia okay ali njala tutunulire bwe mabutandika project z'emizikiti gino do you consult the South African authorities or government tulina okuregistering era we are fully registered kitwala kyetagisaaki no ino okubango ina ebitambula ino bango ina ebitambula ebiri genuine ino okubango osasula omusolo segera babikebera ebyo byonna so ogulawo an organization no mentioninga mu Bubazita church kitegera nobalaga kyogenda okubanga okola then okuwa certificate bamate buyonga yo government okwaprovinga ate ogenda mu gundi y'obusiramu ngero abantu bagenda kukampala mu kati nayo nekuwa certificate ekukiriza okubanga mugulawo ki emizikiti bakitunulira muzikiti muguddewo purpose lyaki nti purpose ekola ddawa okunganya bana Uganda ne n'abalina endala okola obusiramu so ne bazituwa era emizikiti zaffe gino gyonna emizikiti gyaffe esatu njala tutunulire emizikiti gino wejiri mupangisa bizimbe ebibyo bizimbe byani emizikiti gyonna tupangisa etusasula rent naye insha Allah tulina account sente before the end of this year insha Allah zinatera okuwera nga zakyezo tugula omuzikiti ogusooka ekifo kyaffe olwo gugulibwe mu manya gani ag'ekibiina kyaffe ng'ekyapa kiri eyo bagaba ebyapa bagaba era bagaba obwannannyini bayita titles bazigabirira obwannannyini bagabidde obwannannyini so bwe kifuna ekyo kitwaga nti tuzimbe omuzikiti n'essomero ery'oluzungu n'olusiraamu njala tutunulire akasente kano akaddukanya renti w'emizikiti guno ennaku 33 kavaawa emizikiti gino esatu kava mu bantu basatu nze amiduka sirivu n'agisimba tuli abantu basatu kati then n'ebiseera obawo ebigenda omusiraamu era ajja n'agamba nti nze sudde imaamu njakuba njakulanga tissues njakulanga bu towels tutulitanapo eri etya alhamdulillah bakati kusaira mu kisibo twatusiibulula abantu ekisibo tulya futaali n'eddaako ntuwa abantu so buli everyday buli muzikiti abantu 105 bangi nnyo ikaba n'emizikiti mitono kati tufunze bati basabira abamu basabira n'ababweru so kitegeeza tutaaga ekifo kiri big so alhamdulillah kuwolokoso extra Ibrahim gemanya gange omugenyi wange olunaku olwaleero bamuyita Mwami Ali Kalanda Lugo gwe tuli mu kunyumyamu naye olunaku olwaleero Munnayuganda abeera e South Africa era nga taata ate mwami mufumbo at the same time is a businessman ate nga y'omu
kubali mu kututumula oba okusitula omumuli gw'eddiini y'Obusiraamu e South Africa. Tuli mu kunyumyanyumyamu nayo manye ebintu bingi nnyo by'olina okuba ng'otegeera e South Africa kiri kitya gw'atatuukangayo naawe abadde awulira obuwulizi naawe abeerayo waliwo by'ayinza okuba ng'akoonako by'obadde tomanyi. Nga tuvuddeyo eyo ku ddiini yo tutunule South Africa as a whole omaze emyaka egisoba mu 10 percentage y'Obusiraamu mu South Africa eri etya ku buli 10 ezo kubanga inagonga 25 over 20% kubanga yali badde eri waggulu nnyo naye abasajja bano abayindi bo balowooza obusiraamu bwabwe era omuddugavu omuntu oli assalaamu asooka nakutunuulira bw'ati then n'agiddamu tegeera which is bad obusiraamu sebulina nannyinibo yali nannyinibo gwe babusizaako yafa that is rasulu sallallahu alaihi wasallam yafa kitegeera so kati saki bagamba nti bo ne mulayini tosomusako kigere osobola okunyiga nsajja abo ng'osala nabo ebintu byatuviirako okukola emizikiti gyaffe bingi bo ayingira mu muzikiti ng'ayambadde topi kitegeera kugamba nga kizza wano kyako ekyene nnyo okugikyusa bukyusa bw'ati nayingira muki omuzikiti so bintu bingi nti bino byoga nti naswe ku naswe simanyi byogabega lw'omusako boti ng'ajjawo lw'omusako boti naye kati oyo swalaye n'atuuka etya ng'akoze ekikolwa ekyo Allah yasinga okumanya Allah yasinga okumanya kubanga abo bonna alina abadde batuufu bakisinza ku bagundi bagoberera wawo bagamba nti bayimanikali nti n'okubanga wekutte bwoti nawe nagamba Idris nibagamba no it's okay yimira mulayini tebenkera saala yimira mulayini tebenkera kwaki saala so awo wenyini ali wenyala tutunulire ekigambo racism okimanyi obusosoze njagala ombulire obusosoze South Africa buli ku percentage ki 99 nawe tugende mbola gwomanye ebitundu 99 kati mbuuza ate Uganda kati kukyali ate Uganda sirabawo obusosoze ali kubanga tubeere b'amazima osanga Omusudaani ng'ate akukubira ewamu obuba busoseze oba omulaba ng'obujozi ati obusosoze mulowooza kusosola munnansi yekka naye gwe tumanyi nti Uganda ettooyi ekola teriiko muntu nga siwanyino mpanvu obwaffe bwava mu nsi ne budda mu mawanga bwe South Africa buli kuki buli mulangi buli madini bwabo buli bwabo naye busingawa mu madini ne langi busingawa edini South Africa ndio bagiconsideringa nnyo langi eno langi ate omuzungu weewunye asosola nnyo ate omuddugavu omugwira kale omuzungu zampisa bubi ate osinga omuddugavu omuzungu South Africa abita langi ensi ye omuzungu n'omuyindi South Africa Allahu akbar bamanye ensi yaabwe Allahu akbar ati tukati futukusa abantu baabwe ati gwe yagguzanga emmoka ya mitwalo 5 agalandi zemeni nga 15 neza Uganda kati so gyo jene njwa mu auction nga bagitomeddeko just fender wano rujinga bayo nonese bazo kati banyo gundi yakkanika kati ngene ngulu jolala ne fender ninjalo omusajja nagifuwa nga nebe nkwa ogisura kinko otuza kundaga bagifuwa kati jwagula emitwalo 5 njiguza 2 emeka 25 tubuusa abantu ekyo fate babagala era so atwagala. Okay, njala tutunulire obusosoze buno waliwo essuubi y'okuggwawo South Africa si kyangu bakusosola ne mukula ne bakyogerako Allah yatonda amawanga otegeera tusobole okubeera nga twemanya the end of the day naye ekintu kyayita eggwanga tebayita eddiini kizibu okuggwa mu busosoze oba Makka ne Makka olaba Makka gye buli tegeera bunyinyo so kintu kya busosoze kabe Uganda kabe wa wonna gye buli so gwena kumanya ki wokoma nomanya nti munne wano wenyingidde ninakola bino ne bino kino nti nsajja mugwira doni n'obutuuze naye ndi muki musajja kuliza wize bati kwa police nakulaba ng'oli mu mmotoka nga nungi nnyo olukubuuza n'omuddamu mu luzungu n'akyusiza office abayagala lukikuddamu mu luzulu bo olulimi lwabule lusooka ku munsi ali omanya oluzulu tesobola kungeya emyaka 12 abaana bo obazaalidde South Africa bamanyi oluzulu bamanyi oluzulu otontono then baba basomera mu masomero g'abazungu
then Africans ate bali abazungu bakulembeza nnyo Africans olulimi lwabwe bo then Africans n'oluzungu then ate n'olwabwe lyali mu bazungu lutono. Okay, nga tuvuddeyo njagala tutunuulire obubbi obunyazi n'ettemu e South Africa lingi. Oyina emmundu lwaki toyina mmundu? Sina kyenjagaza because if wano e Kampala tukimanyi nti buli ali South Africa ku buli 100 almost 80% bayina emmundu no matter the color. Oyina mikono gyo gyina emmundu? nyayo babiri bemanyi nga bayina emmundu ziri registered oba zaakadirisa? South Africa no muneka nkubuulireko kusanga n'emmundu tali registered. Abantu babaje mu mboozi okusanga n'emmundu kati Ibrahim va ku bino bantu bayogeramu kandi abantu bazinga bagamba nti bagala emmundu iba nekwe emmundu nga teri makubo matuufu wallahi nzo butebaka nsula nkukuna denga lumone mu kikata n'ogijjawo n'ogiteeka wano n'ogiteeka mu mmotoka olabanga bakola ki nga bagitaba otegeera naye n'omuntu gina alina layisinsi ate alina okumakinga sure ate abantu bagiraba omuntu agirabira abamanyi kyagenda okulumba tegeera bulungi nnyo. So nze nga nzaali ndabye kubanja b'emmundu bebasse otegeera nga baziina nga balina n'abakuumi South Africa otegeera nga baziina ne Uganda niwe mukuba amasasi nga bakuba ente kati nojo kino manti Allah yakola ki yakuuma njala tuli ali South African lwaki ettemu lingi omanyi ebimu ngenda bikubuuza toli minister wa internal affairs e South Africa but nkubuuza nga omuntu amazeyo ebbanga e South Africa eddene lwaki obutemu bungi e South Africa? Omanyi ettemu si South Africa yokka kati nyinza okugamba kino kikoleko okunyonyolezaako ensi zonna bezakula oba ez'amaanyi kati nga America ne England zizo okubanga zisingamu ettemu mu nsi yonna naye bo kyebakola ki balina amateeka okufulumya ebintu ebyo ku mpewo otegeera bulungi nnyo. Naye kati wano Uganda osanga nga bakubye omuntu amasasi ku street olina ebifaananyi nabiteeka ku social media tekikkirizibwa mu nsi ezo ezakula balina emisango mingi balina ebizibu byabwe mu nsi zaabwe bingi okusinga Uganda. Uganda wali ttemu kompera ku matema gali mu nsi naye fe Uganda omuntu ofunawo ekizibu kyonna buli muntu wa bloga atambudde ku kubo babikkiriza eki bikkirizibwa. America abantu bafa everyday bakubomba amasasi ku street naye wallahi tosobola kikola ki. njala tutunuulire abantu baffe South Africa biki ebisinga okukubisa abantu amasasi South Africa? Munene South Africa nati zikwe kutisa abantu si binene kundezo kusaba simu ku street simu olwo kikaaki zino zi iPhone eziriko yeta manya geno manya ndagudde mu tekino zine zaba obi bangi it's too late ngakujje mu nsi agamba give me the phone baga abana basabike simu nadira tekino laiza ukagondika kuba iPhone otegera kati yo alabo nateka ko ne apa karume mabege kati alaba atambula nawe besimu ono nasikatiramu kati anejukira lwaki yabalowooza nti nga Lucky Dube Lucky Dube kyamutisa batugamba motoka moka yamutisa ene Allah anenjaita majaliza abantu Lucky Dube yali akkirize moka bagitwala ba the guy was rich was famous babali yali atwala obulamu mwenti so simple ng'omuntu yenna kati ekyamukubya amasasi oleka nti batya bamanyi nti nawe wasaba essimu zo bango oyina emmundu Lucky Dube bamugamba yawanika emikono namugamba fuluma ki navaamu naye nga yeesibye omusipi ate tanavaamu kati akwata wano asumule seat belt tali kiddamu nejali omwana yali amanya ajjayo kasambi ka nkoko definitely omuntu ngomba awo kafero yayimba ndi n'omuntu akiramuza bwenkanya bamuba magazine namba kwa balowooza nti awanise kati yabagamba nti musumula omusipi then bagamba nti muzijeyo ki omusipi kati bamugamba nti fuluma bwe yajja wano yakola ati olina kujjayo jigo ojjayo kikuba era muni yamugamba hagera muni nga Lucky Dube gwakubye nina kuti bamanya nti bakuba Lucky Dube so kaje ola kusaba akasimu nalowooza nti koganyi mu booti bali ogamba nti mpe simu ng'otunudde eri booti wokyuka booti agamba ogenda mukuba kati alina okukubirawo tutunuulire tuvudde ku ttemu tudde ku busawo bw'ekinnansi South Africa Sangoma omulimu guno ogukolera bbanga kigo gw'obusawo ogwaji kati oliiza kyowanyaganyuza abakyali bange bonna abasinga bwe mutwale South Africa nyabanyo nammanya
ena bwe nkunyonyola ne tunavano tayigamba ayandi kugambye iki nemanya nyo Ibrahim no je South Africa nolabako okyengera bulungi nnyo kati obusawe buli e Uganda tuwadde kota teri South Africa naye olwokuba nti baba sawo bawa no they are proud of that mbalanga n'okulanga nagamba nze musawo w'ekinnansi mbadde musiraamu naye mbuvuddemu kati nkulya mizimu oteeka ekintu ekyo olinga akyenyumirizaga mbadde musiraamu naye musiraamu mbutudde era nga abantu balaba nti bakabi ekigambo sangoma kino kiri mu lulimi ki luzulu kitegeeza ki busawo era nga nti bahabalist waliwo ekigambo ekirala I'm forgetting the word nkyerabira abalwadde baba sangoma bayita batya abateja kitegeeza ki abateja kiva mu lulimi kibanna abateja kiryanga omuntu oba muyungwe fala wanda abafala kadingo tegera kakati ekintu ekyo kati yango yo wenagire South Africa obaka bakaganda amulirako yava wano nagende Uganda nagende South Africa today what you South Africa I'm proud of that omuntu yavuddeo nga musawo tuke South Africa nakirangira naye kambuuze abantu bano be bakolera abantu bali bikola teriyo kati Uganda yimpaka nkubulireko omanyi Allah akusaziranga n'akuwa knowledge kayo njikubulira kabeere bana be Uganda yenna ndaba nga ina kyayinza okukola mundeetere teri musawo nkikugamba teriyo musawo wano kagambe kutaka lyo ndimu yazalibwamu nga yinde ekintu kyayinza okukola oba okunkola waliwo omuntu omu gwe baagaye nti kola bwoti n'alemererwa paka nakati ng'ate abantu badde bamanyi nti asobola okukola bwati ne bwati kati ffe tuteze mukulu ono tulabe kiekidira kubanga tali mu kuyisibwa bulungi olw'embeereriwo kati mwana ejankubuleko kino nti psychologically omanyi webale nnyo kati kiyenga buli muntu yenna asobola okubbibwa okiera kizza baddaki buli muntu yenna asobola okukubba olw'ekizibu ky'oyina tera bulinyo olwesooka n'akutisatiisa abaana bano e South Africa abakola obusawo bw'ekinnansi obusangoma n'abalwadde baabwe abateeja ekintu kino lwaki at the end of the day backfire ebeeramu okufa olwasabeko ku mulimu of course ne bagukuwa awamu nze nateekanga application ebazituma tebaddamu nakukubira kasimu oba oyita gye bakutunda amandaazi ng'olaba omukono gwo wasayinize ate bwe bakusibira erindaazi mu lupapula lwasabiddeko kale ogamba n'ensi eno erategera kakati kakubulireko ekigambo kimu nti omuntu bw'oba wali osabye ku mulimu osobola otambula naye nga everyday olina hope tegera bulungi ogamba naye mutuufu wawula ozwana ogamba mubutuufu leero nga layini eyo nali muto nga ninsambya awo mu barracks we twakulira batuzaalidde nga tuliza nnyo simba omulangira Ndawusi ne Senkubuge nga bagamba okunoonya omulimu gufuule mulimu gufuule mulimu kati tetwakitegeerangako maama wange n'agamba kye bategeeza keera onaabe oyambala ogenda onoonya omulimu abali ku kyalo balowooze nti byakola okufuula omuki omulimu kakati ndi omuntu okufa omuntu sisaka kyegambe nti okufa tusafiika omuntu omusanga ku kkubo yakatta abantu 5 bantu 3 naye nga si musibe era nga bamuwa bbeiro kati bo okufa si kizibu nnyo tagamba nawujjo namuse nakkiriza nagamba yes nagamba opulidinga kiri omulamu naga nsaba kunsonyiwa ekyo kyanca kati ayo ndonegamba nti omuntu yogera ku makya n'obanga wamusuubiza bodi alina patience eyo tibajaba nti omulimbe tebijja kukola n'enkya naluli tegamba nze gamba nkikuddamu ku kamera wano teriyo oba abakulira oba atuula ku mazzi oba ani ayinza kukola kintu kyonna kitegera bulungi obanga eddogo gyebiri gundi gyali naye njankubuleko nti bano mbaka Rasul sallallahu alaihi wasallam nga waali bamutsireko ku ddogo gyekiri gyebiri naye nti once you wake up in the morning n'ogamba nti Ibrahim kooti gye ngenda nga okusaba ku makya era bwe njambala nfuna ssente Allah ngagamba eyo kooti gyoyagala okyosinza naye agikuyisizangamu nga buli wojambala ofuna byokola ki naye tekiwangaala kiringanga ekyo nti omululuuza nti kuwonya omunga omanyi omululuuza naye osobola okugunywa ne kutamponya era nakwaki so awo ne babagamba nti sobola kukola bwenne bwe tutunda ebizibu byo ne Uganda singa nga baali bakola babadde babitujjiddewo njagala otuyiseemuko mu mikwano gye giri South Africa baani mikwano gyo
Aji Simba Abdul is my best friend. Nina Amidu Kasirivu, my best friend. Then on top of all those two, Mama Hindu n'abaana bange. Bana abalina sente zitevunyanga obuwuka ba King Lawrence sibakwano bo. Ngani? King Lawrence. Aina sente. Tuyina ono omulala Eddie Kyeyune. Yawula sente n'okugamba nti olina sente. Bayina kyabo. Andi fe bajja wano ne tukyamukirira ntugwa mu bikopo ate ne babula emyaka ebiri ate ne bazadde ne tukyamukirira. Olwo baba batwesetingira kiki? Ate tikankubuuze. Ani nanyini Sheraton? Oli mu media. Kyemanyi Sheraton eyo ina franchise eva mu America n'eserengete no gye tuli. Anti bannanyini era kale mpule ba shareholders baayo. Simanyiko wadde n'omu. Naye omanyi ebifaananyi byake kubisizaawo. Zikaako mu ngalo. I love that. Nanyini yo gyali. Tasobola nako okubiza wadde ekifaananyi. Era balaba. Owaye oli kuwolokoso extra Ibrahim gemanya gange tuli ne Ali Kalanda Lugo. Ai. Owaye akandu ako kadde mu mulundi gumu. Nenyini yabalaba nagambala banno badikula. Nkugambye ng'oli musho oli mawulire ozokola bodi bonna tomumanyi. Njagala kutumira ku Raga Piper. Is a good guy. Msayi gwa Eddie Kenzo ne Alima. Musajja w'amaanyi nnyo oyo yakuba omuntu omu ekigwo mu bizinesi y'amasimu ku radio ne TV. Ate abaana bakusuza ali gwe olujjango olusaatuuka ng'akutega kano bw'ati toddangulu. So Raga nkutumidde nnyo muganda enkwagala nnyo. Owaaye njagala tutunuulire bano abaana si mikwano gye ba Eddie Kyeyune. Ati anyaga okugambako omanyi tulina ebintu bitwawula okunyumya n'omuntu omuntu mukwano gwe si mwangu wakumanya. So ate abantu bagamba nti gundi mukwano gwa nti because twasinganye ne tukwaki tunyumyamu ate kyenyayo okuda ku point eri ya sente. Omanyi sente kiyanga kutta muntu. Ibrahim noto omuntu nibabeera emyaka 10 wallahi kigenda kuzuuka enjanja era kiteeka okumanyikwa. Kati omuntu omugagga ne babeera musiwufu ne batajja kukyogera tabula kati teriyo mugagga kati kampe ku bagagga bemanyi Kampala omwami Ntake njagala ompeyo ekifaananyi kimu ng'ajjayo omutwalo gwa sente. There's one picture sikirabanga nako atadde wana akoluko namubbe ekifaananyi ng'azitaddewo kati bw'olabanga omuntu yenna ng'asobola okukubya ekifaananyi ng'atadde wano sente mudduke bakiddako agenda kweyambula. Sente ziggwawo. Sente zina okwogera nti alya nina. So zikugera nti ali nina sente. Ndabe nkigamba nga manya sizina. Sente zoogera olina agamba nti bulo yo omulaba okola ku TV musajja mugagga. Niba agamba nti ndi mugagga muviire. So tunanga abantu abajja mu mpeere tubagenda ngo muganda. Njala kutumira akagagga kange kachizza kerementi. Kabugali maaso nkwagala nnyo. Na Idris mwavu munange tata webale kulembera association yaffe webale nnyo ekibiina ky'obwegassi ekyo. Nga tuvuddeyo ali njala tutunuulire muna Uganda ali Uganda olunaku lwa leero nga looking for green pastures ayagala genda kuba kyeyo. Would you advise someone to go to South Africa now? I can but not 100%. Kisinziira where and when. And who is taking you? Kikulu nnyo ekyo. Ebintu ebiri ono bwanga ogenda okola ekintu kyonna. Ogenda ddi ani akutwala. Ogenda kola ki? Era olagawa. Ate era abantu bano kyebega nti omuntu bajjanga Uganda nakumuliza azene motoka azene sente tegeera kati wewonye maze okusi kwa bonna nabo bonna njogira nga ndi mu kamera babimanyi. Me very well. Medi King Domu, Kasha de Banka, Gitawo, King Lawrence. Kola ko interview ngoli waabwe. Ngandye Yesudi. Ngoli waabwe wani Uganda, mukagawe. Idris. Netone. Inshallah. Eyo project ya mutu kibaleke. Inshallah Allah sasire. Kiberewo. Inshallah. Gato basanze ku hotel z'abasajja abalaba. Yabonye nnyo. So kitegeeza kinti omwana ayagala okujja e South Africa simu advising akujja South Africa because of those guys. Otege ate kyokubiri muzeyi wange yaŋŋamba ofubanga nnyo okuspendinga what you have
not what you dream to have. Otegera bulungi nti omuntu agera ku makya ng'otegera nga ye obanga yonna ayagala kusula mu Serena abambe nati waliwo nannyini Serena atasulamu nga n'ovala yagimala tafunanga budde bugikolaki bugisulamu n'atekola okuba ogisuzemu ekiro kimu n'okuba ebifaananyi nobikolaki nobipositika kyokakituke oba weegomba okuba nannyini Serena naye kola okuba jazizo bakizizako ekisenge kimu n'olabanga gwagiyina so nsaba nti amuntu ayagala okujja South Africa jangu ng'oyina ekigendererwakyo nani akutwala so togendayo olw'okuba walabye yazze ne ssente nteera bunyinyo sokera ku makya ng'oyina ennaku yo oba ng'oyina ensonga obanga the majority bambe bagenda ku kyeyo omuntu aba alina ensonga either nga family yamunyiiza oba boyfriend yamukyaye oba obwavu bumulumye ntegeera bunyinyo oba wali amukubidde nti jangu tukole muganda nga okola bwonna naye jangu eno kiwaki so omuntu oyo ate n'omuntu bano nti bakutwala sokulage ku results tojja kuŋŋamba nti ali nti ndi bulungi manyi emmotoka zo zikiriza okubako ebifaananyi amayumba manyi kati Uganda buzibu obuliwo omuntu yene South Africa wadde ali mu mbeera mbi asula bulungi wadde ali mu mbeera mbi ajja funa eddagala ali mu mbeera mbi ajja kwambala bulungi kati golaba Nike yafulumye ku internet nogiramu omwana gwasoma naye otegeera yakikubona otegeera bulinyo ali mu motoka yebifaananyi ali ku video ali mu mokepa wallahi ogenda kujja alimena ku receiving kubanga kyakulimba sikyali omanyanya akututte n'omwenzi kyagenda ogenda kukola ki bantu bangi balise emirimu gyaga gimwa bantu omuntu ali bana Uganda South Africa abasinga obungi bakola mulimu ki kati omanyi South Africa nga ogamba nti abantu epitua ne Johannesburg bana Uganda bo bangi mutati ati likely nti abantu bonna abasooka okugenda South Africa by then bali bakwanye mu deliveries pichi zino ku McDonald's Nando's biki KFC ebyo bana Uganda bangi nnyo bazirimu kadeni jukale South Africa nti abantu abalwaye eri nga bakyaliyo ebbanga basinga bonna bakoze business zaabwe tegera bulungi bana Uganda kati bwo gendayo kubanga ennaku nnyingi South Africa than before kyatabusemu kyatabukidde mu tabaka sokatala oba epapula biri babita nkotanyo wali okiwuliddeko ya nkotanyo ekipapula kibukkiriza okubeerawo temporary kimala bbanga kyekisokerwako mezi 6 naye bwe kiggwako dde norinwalinga naye kati balanse okudda ekinoninga ne bakukwata nagamba ensonga zewatuwa tebikwatagana nakyoli njala tuno oli mutuuze olina obutuuze South Africa yes wabufuna alhamdulillah so ina akatabo ke South Africa no sina kafuna naye nina ID oyina national ID South Africa buva bumalofuka permanent residence osigaza passport nina kwa sticker wa gundiyo nga toya kuda mujini walinga mu passport yo eri all throughout then bakuwa ID then after 5 years then bakuwa passport olo ID yabwe naye eriko nini nge wa phone batubanja nini bako bako naye kati naye yange ID yange le bako born Uganda raga Jova abana bo ba South Africa kikumi ku kinnacho bayina obutabo bwe South Africa bayina obutabo bwayo era bo banzinga okuba bakabisa South Africa omulungi atulaba tuline ali mawale tunyumyamu wano ne wali nga tuvuddeyo ali njagala tutunuulire obadde South Africa emyaka egyo gyonna Uganda ekufunyemu ki ewaka tukufunyemu ki bingi muganda abantu bagamba nti nina essomero nina eddwaliro nina foundation enzirukira batalina muwasizi biki gwotukoledde kyokoledde kyensi yo kyali mwavu naye enfunyemu okay how ngawo bisiiza kera ku makya kwogera nganze omusajja akitetenkanya naye honestly speaking Uganda n'omusolo byenkoze n'ebintu byenkoze subira okuba nga bijja kuyamba Uganda n'eyenkya inshallah nawulirako nti olina home yaki okola ki mukola ki mu Alima home Alimazi family Alimazi family tuliwo okuyamba abavubuka n'abantu bonna okay Alimazi family tukwasaganya emirimu egy'enjawulo nti omanyi Ibra omuntu oyinza okuba nga olina dream ya capital millions 3 naye nga omulimu nguga mu butuufu okusinziza ku programu yo gy'olina ne advice ne ideas nabyo gy'olina ku mulimu ogwo singa ozifuna oyinza okugaggawala naye nga wallahi ozikuŋŋaanya eziyinza okukulama naye ate bwe tubeera abantu 3 nga twetaaga millions 3 buli muntu alina sente meka
Kitegera bungi. Ti sizogwa nti nja kutote emitwalo 10 tuweze milioni za meka. Asatu. Naye ate bulungu bwegenda okukola gwenda ku employing abantu nga 5. Ku milioni za meka asatu. Naye nga nataddeko 10 just emitwalo 10 gigenda kunkolera dream yo gujobadde ononye milioni za meka. Asatu. Boom. Nze ku mitwalo 10 tituzigase tukole. Okay. Mutumo lozikola ndika kati chiwedde nti business ekutte nti tunonya amalala asatu. Era ku mitwalo meka 10 era tukole ekirala. Okay. Era tukole n'ekirala. So genda okukomekiza nti mu mitwalo gyaga asatu otudde mu business ya bukadde asatu. Atira oli ne employees. So ali mas family tukwatagana tuati twagala kukola ki. Kabo emirimu abantu gibanyoma. Twagala kubaliye mola ba chapati. Abasisi ba chapati eso gozo omuntu wa chapati ali wantu walonjoza afuna sente meka. Amagoba ngolunako. Kisinzira junction waba abadde kati kitwale nti nze amagoba gengendo gamba amatono ennyo kati kitwale nti omuntu asike kanti owanti wa bay so ofuna emitwalo 2 that is amagoba olunaku namanya nti mazo okusiga kachapati kange biki na bukimu balance nze emitwalo emeka 2 off ngitadde wali kakati manni omudala gumu nga gusobola okunkolera emitwalo 2 bemene emidala 10. That is big money. Edde. Kati begera kumacha nenkola emidala jange 10 mu Kampala. Ningamba nti kakati nti abaana bonna nti kati ufuna amagoba gasenje mikanti 2 ngenda ku capital wengano nno. Ni akadala na bimale emitwalo 10. Ondamazo okufuna omulimu. Kedo mugaba kati nze njagala mutwalo kuki? Gumu, mutwalo muki? Gumu. Bemane emidala 10 mu Kampala, funa emitwalo 10 olunaku. Wasoma wose. Tewali. Neyasoma akusinga kuba na mpapula ze waka. Otegere bulungi. Bwabanga business kadi kubaideka business akatono chapati. Tatuli ali ma family oba ali ma home. Mulimu abantu bameka. Abantu nga 2.5. Ebadde for how long? Kati gena wize myaka 2. That is very good. Okay, omulungi alaba tuline ali mawale. Tunyumyanyumyamu mubitegedde ebyo. Crossing over to the wave of today, the order of the day today. Eri art and politics, music and politics. Oli muntu followings ebintu bino. Obiraba eyo, obera ku social media, bobera we Kampala nga lero bewazze. Obiraba mu mawulire agenjawulo. The first question would be, what do you think of art and politics? What do you think of music and politics? Kati nze bemba tunuli ebintu ebyo byonna. Buli kimu kikola kinnaakyo. Kigera bulungi bakubadde ekimu kyagana okutekinga ekira serious ekimu kiraba kino wakyo nti kijjoka kati nga fa abasajja bobera nga ne mukazi we waka mutekinga serious but they play a big role at home. If you do we facilitate the house is yours, money this and that, always and you own everything. Nema yantateo mukazi oyo akola ekintu kinene nnyo ku bulamu bwo okusinga ate gwe ku bulamu bwe baba tufumbira abasajja twebaka mangu tegera wadde mukozo kyayagala so mulowoozangako mangu nti aplaying ekintu kinene nnyo nti yabeera ku ground kati ebintu ebibiri nti abayimbi ne politics we Uganda nti bano abayimbi bali nnyo wansi ku ground ati bali nnyo ki waggulu ma office so ize kyendaba mu byonna oba politics ne music buli muntu atali mu ne serious bali muntu asobola okufuuka buli muntu asobola okufuuka kino naso okufuuka kiri politician asobola okera kumacha n'ayimba no muyimbi asobola okera kumacha n'afuuka president otegeera kitegeeza nti buli muntu awe mu nekitiibwa ba buli muntu asobola okufuuka kyoli nawe osobola okufuuka kyendi. Thank you. Awo nyine kankubuze ekibuuzo ekirala still about that same issue or topic. Olowooza weevu ya buli omu okwagala okuyingira politics from music etutwalawa ekitera gyetutwala wabi kubanga nabo ekisooka ddala bannayuganda tekisookera ddala nti oba bo bayimba nti music naye abantu babeera mu showbiz zaabwe kati g'omuntu omunyooma naye manya nti abantu abo omuntu abeera politician omuntu abanga musician naye nga yafuna obudde n'agenda n'asoma
tolowooza nti agenda ku ssomero kuyimba kufuuka muyimbi. Abasinga bagenda kusoma kuba badokita kuba balooya nekitasoboka naga naye ate ninamuko ku kitone. Let me try this ate Allah namblessingirayo kalamala okubeera blessed addayo ku dream ye ey'omubuto naga naye mbutuufu saaliseganyo byakuyimba bino abugezi nyenkola diguri yange mwe mudiddio let me go back to my root. Kati bakomawo kati bantu tomutunulya mu gundi yakuba muyimbi kati mutunulye mu kifaananyi ky'abakoze eki kati kikireke odiguri mulimu kati kalaze kukola buweereza ba byobufuzi obyakulembera abantu oboze okuweereza. Omuntu bakera ku macha n'afulumya statement egamba nti abantu badduse music okuyingira politics because mu music banafuye. Okyogerako ki? Abamukyamu kati oyo politician aliyo yadduka mu kyokufuka politician. Ekitegeera bunyonyo. So tebagamba nti omuntu anafuye. No. Oba omuntu ogamba nti anafuye teriyo muyimbi yagenze mu byabufuzi nga abate takola njawulo mpeyo simulabawo. Otegere bungi kati oli yakisawo ng'okunafuya omuwuliza omuntu aza okuleetera ekintu okunafuya omanya abantu batya abantu batiitiizi kati gwe bw'okola kyatasobola kukola abajja criticizinga akibamu ebituli nti bunafu naye gwe omuntu sebo ng'obadde wagwa mu music ne wali sebo si wangu kuba ati wali wazibu nnyo okusinga music wali woogenda wazibu nnyo okusinga ki music so toyagamba nti omuntu yagwa. Okay Ali njagala mbuuze ebbanga lyonna tulabye abayimbi okuyingira politics kyali championed by Judith Babirye, Honorable Paul Katolu Bwama, then kifunye nnyo ebbugumu oluvannyuma lwa Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu okuyingira parliament abasinga kumanyinga Bobi Wine nekifuna nnyo ebbugumu olwo abayimbi ne bakibuukira lwaki? Kubanga ku Katolu Bwama ne ku Judith Babirye tewaaliwo nnyo kusugumbiza ogwo gwa kukiyingira naye ate Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu abasinga kumanyinga Bobi Wine bw'ayingidde parliament n'ajja ekyaddondo after by elections n'ayitamu bulungi nnyo then buli muntu n'akibuukira lwaki after Bobi Wine? Omanyi Ibra oyitagambanga nti bulijjo olinda ki eba time tenatuuka bushiri kine kisera kya kyekigere terabunyi nnyo oyitagambanga nti bulijjo olinda nekyo byogamba nti ng'oli nojesa saka n'ogamba kale nakeere wasinga najja dasinga nagaggawala ani yakugamba eri amaze emyaka 10 nga lyange yasaze ekkubo oyoga nti yakatuuka terabunyi nnyo so ekintu oyitagamba nti nno olabinza ogamba nti Bobi Wine ejja mbyabufuzi olwo Katolu Bwama yalya ani agambye terabunyi nnyo so kintu kiba ne time yakyo ate Bobi Wine lwaki tajjamu nnyo ebbugumu ya ekitokera ddala Bobi Wine oyo alina face bbiri nze mbamba mazeme ebbanga ddene bw'omusinga nabwo ati ng'atambula ne bamukutuuza nawali omubuuza ebibuuzo oli olaba mulala n'abeera yaze ntannyo omugamba nti nze ono Bobi Wine sikyamunyumirwa njagala oli ekitegeera kama aliwo gotanyumirwa ono simunyumirwa nze kati yafuna de identity endala nnyo kabwe musanga ng'ali mbibya ne gwayimiriza ali okola ki okuba ng'ayogera so kitegeeza nti buli kintu kirina time yakyo muganda kati Bobi Wine abantu abamu baamulabanga nekyali ku ssaawa ya leero n'engeri gy'akolamu ebintu n'engeri gy'addamu ebibuuzo bye n'engeri omulaba engeri gy'akolamu ebintu bye buli muntu yenna ne Bobi Wine oli ow'emyaka 6, 7, 5 emabega bw'akomawo n'asanga ono oli ayinza okuyomba n'ono njawulo y'amaanyi nnyo kati buli muntu yenna yali yenyooma kuba life y'omusajja oyo ffe tugimanyi otegeera kati buli yenna yali yenyooma wasituka naga nti olaba Bobi Wine ali olonda sirondangako lwaki saga nnyo bintu byabufuzi ebyo sibyagala nnyo era obulamu bwo bwonna tolondangako nnyo musomero South Africa yolonda sirondangako wantu wonna ne Kirazimoni taba kulonda ku ssomero sirondangako era sesimbangawo lwaki sibyagala kati gobeera eno n'okuba bukubi nkyakaali mumuwe sironda era n'otuba mujanji nkebe nti nkyogereko kimpa nnyo obudde
na ekimpa nnyo obuzibu nindi abadde nti yabawo nti Ibrahim kumanja mfo samba tugamba nti mukwano gwo aba mukwano gwo abye bamubye no mu protecting abye bamubye no mu protecting so bamala mu protecting ne Ibrahim wabye omusajja tuyise mazima sente tulikoki tuzimu so ne kusawayo nti olenzo ngona banti nti ali mukwano gwa Bobi Wine that's all panga abye kibisi kyagala inokuba naye is my friend. Crossing over to music from politics. That tunulire. Music wa Uganda loza se ayambuse oba yakona. Music wa Uganda. Kusinzira ku music ayimbibwa. Tetuna je tulaga. Twanye bayima. Kati uzo kati. Tugende mpola. Sega tugende mpola. Ekibuzo kibadde nti ase ayambuse oba yakona. Tetulina je tulaga. Temina je mulaga. Obuzibu buvuddewa. Kati government nti abasajja edda bayimbanga abo Basemakola. Oluyimba lwe lumu nalo lyako mwaka mulamba. Nayimba oluyimba lwe lumu. Kati Madokisa ina albums B. Tafulumyanga wa n'olupya wale n'olumu. Takola bibulu. Nnyo akola nnyo. Tafuna abantu. Afuna. Kati gotwa mu nyimba oli mu na gamba. Nakulu na gamba olima luliko n'ogandi dubaje. Ja. Noga. Olono sirumanyi. Oba tuwadde kyakulabira. Ayi ndikyakulabirako. Uli omuluya. Toge senabulya nkutumiddeko taata. Kati muganda kati jawo mbulyo hiti. Nga ane Uganda ngeso kumala ku top emyezi 5. Tesobola teri nawo. Emyezi meka? Negamye omusajja afumyanga oluyimba lwolu. Omwaka mulamba. Otegera kati gagwe kati tukwegomba banji. Kati gagwe Semakula. Yayimba kulika muleba. Kulika bebe ya. Teri yagenda duyimba ngo okulisa mukazi kuzaala olumenyewo. Tosobola. Njagala nyimbira omutanda. Kati oyo nayo bibiriwo bina. Kakutendereza. Oyo mutanda bamuyimbye. Otegera. Kati nayimba nti kankutendereze. Wonna walukubira. Oba sho yaki oba yaki. Otegera bunyinyo. Nti kati ebintu music Uganda wali. Mukikirize mukigande bana Uganda mu accommodate nze nnyo ebiyimbe bitalegekeka. Ya mulowooza nti byebiriko. Nze omuyimba gwe najja ne musanga ng'ensi yonna gwe yogerako. Ne nakumyomba buuza. Tomuwuliza. Mbo mwana yamujje bagenda kuyimbira ennyimba ne banna. Edrisa. Omuntu. So tutunulye ennyimba ne kitulaga kwa maye music Uganda. Kati omuntu watakola video ngoli decent tetunda. Baina kunama tuyumanda banange umwana yayimba kuba enyimbe zirimu ebyobwemu enyimbe embi ndoli nayimba nava kumbuzi nayimba enkoko simanya nayimba itegera bayimba ebintu egenda kuberawo naye bantu balina enyimba zaabwe enkadde obuzibu buvuddewa yensi munange kalifa abasiraamu tugamba sayini za nkomerero bonero bw'enkomerero ebyo mbaka yabyogera nti omuntu ajja kujja nga alinga tategeera naye balabanga yakola ebitegeera bave kwategeera nga gombutufu olaba naawe bwogenda mu studio n'owuliza oluyimba lo nga lwakabi nyo omwana gyagambye kutama otegeera bungi kati nawe ngambye nti kale kutama bamukati nsobola okutama mu kibuga ntola kutama ninajjaku wano nga naye kikkako kyogera kuba buli muntu ajja kyokaki kati music Uganda talina gyalaga. Alright, njagala kutumira ku Joel Ali South Africa. Nkwagala nnyo. Thank you so much okubanga osupportinga project ya feno n'okubanga olaba ebintu byaffe bino. No wabula wanne wali. Mwami Emmanuel Muwonge oli mu America onkutumiddeko. Omukulu Sam Kibule oli mu America onkutumiddeko. Omukulu amanyiddwa nga Mary Ingabire oli Bungereza onkutumiddeko nnyo. Promoter ntumire ku promoter Richmond ali Bungerezaawo kutumiddeko ntumire ku promoter Jose Jobs Link Melo kutumiddeko nnyo n'omukulu amanyiddwa nga Alexander Sengendo oli mu America naawe otegeka ebivulu here and there kutumiddeko nnyo omukulu Mosh Alim nawe nkutumiddeko. Thank you so much. Ali nga tuwunzika njagala tutunuulire lastly
bubaka ki bwoyinza okuwa abavubuka generally abavubuka not in terms of this or the other abavubuka tuwunzike n'obubaka obwo kisookera ddala abavubuka mu byonna byonna bye bakola bakulembeze katonda kikulu nnyo ekyo bakulembeze Allah omanyi bambi bali nnyo diverted n'ebino bya Illuminati basawo okufuna quick money they are lying to them Allah anytime wonna womwetaagira omanyi when you communicating to him banga amulabako otegera bulungi nnyo ate fe olina obuzibu nti Allah ye omwaka gwe gumu olunaku lumu lulimu emyaka 10 egyensi olunaku luki lumu kati gozibanga omusabye nga golowooza Allah nakamusabira emyaka 2 nito nawe nakumalako olunaku luki lumu tolabukaki lumalako nolabanga okooye then owalizibwa ogenda mu shiriki nokolebya so nsaba generation yaffe gye tulimu please and please twekkiririzeemu okitegera bulungi ate tubere bakakkamu twekwase Allah buli kimu agenda kitukolera naye just tupapye kiyotedde okuba nga tunoonya bisugama tugenda kufa okitegera bulungi nnyo oyagala kuba kumakya nti walabye omuntu asula mu nnyonyo osanzeyo ali tumanyi emyaka emeka zakoledde kubanga asulayo so kubiriza abavubuka okwekwata mukama katonda kikulu nnyo ekyo okusaba tukoowa tomanyidde oba Allah omusabe emmotoka naye nga yaganya ojjukwa kubanga egenda okukutta naye gugamba nti agikoze eki agimpe so nsaba abavubuka bannange okwekkiririzaamu ekyokubiri bagambye okusooka okweddera kukwata ku katonda okwekkiririzaamu ekyokubiri okuba abamazima mu nsi kigenda kukutaasa ebintu bingi thank you njagala otumire ku bantu mpozi nsooka okutumira ku maama wange nzaala ajati Jeni Nakachwa akyali mulamu ekyokubiri nsaba Allah mpeere muzeeyi wange Agiyisa Kakembo ejjana yafa nsaba Allah musonyiwe ne byamukolaki byamusobako then ntumira abaana bange hino ne Humaira ne mama waabwe ne Musa those are my best friend nsaba Allah abankuumire then nentumira ku baganda bange ne basista bange then ezako bakyali bange bonna bakyali bange bonna then maiwa wate bakyaliwo nga tekyaliwo nnyo nga so ate mukuteeka mu bonna newulanga kivulu aliwo mashini so atumira mukwano gwange Haji Simba Abdul ne Hamidu Kasirivu nsaba Allah bankuumire then ekyo bakyali wanga mbeererawo ne Uganda wange Frank Ragapaipa Musaigwa Eddie Kenzo ne Alima Musaigwa Eddie Kenzo ne Alima then ntubya n'abana bonna thank you njala kutumira omukyala Mimi Semakula Matovu nkutumiddeko ntumire Shami Kanyike Shamike amanya bagakyusa aba Oji wa Ismail Lwebuga muganda wange ingabadde basomeranga awo mu Nakawa mwaka gumwe mabegawe ebiri bakatikkirwa ntumire owekitiibwa Professor Balunywa oyo nno kojja wange kutumiddeko nnyo taata wange omukuza webale nnyo okay wolokoso extra muyuji asembayo njala kutumira omukulu Haji Musa Kavuma abasinga gomanyi nga Keti tumira yasembayo mala kantumire abakozi ba Papazi restaurant Emachindi asemberayo ddala kantumire omukyala Sara Mukasa mama wange anzaala amina kati nsabanze nange mutumira asembayo n'omukulu ow'ekitiibwa His Excellency Bobi Wine omubanda wa Kabaka Andris Lukwago Idrisa kutumiddeko anjakola ku tiimu gye tukoze nayo okuva ddala ku ntandikwa omukulu Daniel Mugoya kutumiddeko Tony Senabulya because solve then location director Chiza Clement ya setting de wano lero nagamba lero tukolereko indo mu studio then Idris Lukwago for lighting sound byonna go bibaddeko then ekifaananyi kibaddeko omukulu amanyiddwa nga Mugoya Daniel
lastly nga mpunzika njala kwebaza abantu mwenna bagoberera program ya feno n'abagala bye tukola n'aba advising wano ne wali ne mutereezaamu. Thank you so much, mwebale nnyo omulimu gwe mukola gwa ttendo. Omukama abawe omukisa. Tukwatagana omulundi oguddako. Stay blessed. Abasiraamu mwenna assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.